gwomu kuba kolanga bibbomu ebikole kyekyo n'akabinja kange era nze yali akakulira era nga obadde olaba ebbanga lyonna nga bwogambye muganda wange Adamu nti twatuuka ekiseera twali tuwagirwa Kyagulanyi nga yatuteekamu ssente okukola ebintu ebyo naye tulina we twatuuka. These are serious allegations muganda wange. Mwali muwagirwa mwami Kyagulanyi. Nze sinywa Sanya muganda wange speedi nga nnene. Nze ndabanga gwagenda okutomera otuuke n'okwegomba Olivia Lutaaya. Aba bakwerereza ne beweegulamu babuuze ku Ashibaaga Kate yakusooka okulaba omusana. Obabuuza achievement zaalina okuva lwe yajjamu NRM. Obabuuze ne waali kuba tebamanyi. Nsaba obambuulize kuone yagamba nti Nuupu yamwokya ate gavumenti yanjokya gwobabuuze. Sanya my brother kituufu kulika yeru osobola okuba nga wabisibwa naye abantu abo tebakutwala supiidi ffe tubakoledde tubaagadde naye wadde okuki n'olugendo nti minisita gundi agenda bweru jangu tutambulemu mmye nkubuulira tubaagadde wadde akasimu nti munnange olwanye naffe oli otya wasuza otya mmye kati nkubuulira era nkugaziyiza ekifaananyi wajjoze. Sanya my brother wentetegula empola kituufu osobola okuba nga wakyuse nendowooza example zikumala okutegeera wajjoze omanyi ge mazima gemba gamba alina mene mujja to attack me nenda mu amazima mugamanyi mumbuulira Ashibaaga Kato yaddawa yaddawa abaana bano baba basazeewo ne bajoyininga party bannanga abaana bano baweebwa ebimuli byabwe mwete mumanyi kiwulikika ku gurawundi wano kugamba nti towagira muganda munno abamu ne famire zaffe zatwegaana tulina we tukyama nga wabulaza wo naye nga tebakugulira lujjaite eriyo so ne kinnumanyi abaana bano bwe bajja ne beeteteggula ate ne badampingibwa kubeno yenkola yenaalemu bw'omala okwererejja ng'awo bakuta baagala nnyo atannayogera kuba oba tenneerabisa era kati fokasi yaabwe bali ku Olivia Lutaaya si ggwe Sanya nkubuulira kyova laba gwe osobola okufiirwa ennyo Olivia Lutaaya n'afunamu nnyo nga naye ate azijja mu gavumenti okusinga ggwe ekitegeera so my brother Sanya mbadde nsaba ogoyinga essiro kwatamuko ku break katono bw'omala okwakiivinga ojjawo obujulizi ze sigaana pate tugiwagire naye njagala omanye abantu abagirimu njagala omanye abantu abagirimu ge mazima ate era bye biganya abaana okuwagira pati problemu si pate naye abantu bye byange Sanya kuba Jose jendi. That's what I can tell you. Nenga bantu banga bagala okugenda ebweru okwepakasiza fe sente zoteeka munga kavizo katukutteko ku noti 7 oba noti 7 noti 7 genda kuba tufuna butereevu twetaaga abawala n'abalenzi kuva ku myaka 21 paka emyaka 36 kugenda kukola mu ggwanga lya Dubai, Qatar ne Kuwait. Kola ku bisaawe nga bakirina milioni 1.5, ba waitress ne ba waiter milioni 2, ba security guard 2.8. Kale mujje bantu bange namwe abasobola okusindika emigugu ku kisaawe milioni 1.8. Interviews zigenda mu maaso bakusuza bakulisa bakulabirira bakujjanjaba. Bannango bomanyi oluzungu batomanyi jangu kasente koteekamu nga vizo maze kugiraga kuba family yo. Gwomu kuba kolanga bibbomu ebikole kyekyo n'akabinja kange era nze yali akakulira era nga obadde olaba ebbanga lyonna nga bwogambye muganda wange Adamu nti twatuuka ekiseera twali tuwagirwa Kyagulanyi nga yatuteekamu ssente okukola ebintu ebyo naye tulina we twatuuka. These are serious allegations muganda wange. Mwali muwagirwa mwami Kyagulanyi. Nze sinywa mwenge bamanyi musajja musiraamu sina kyennoonya nasazeewo ggwanga lyonna kutambula nga nja kutuuka ku buli wamu naye nja kuvaayo n'amazima ku buli kye ngenda okwogera. Nkugambye twali tuwagirwa Kyagulanyi era nga atuteekamu ssente tukume ebipiira
tukole bomu ebikolerere mu abiraba byabalukanga ku motoka za government tutalekinga motoka za government buli gye tusangako yugi nga tugikuba tugisuulamu ekicupa kibaamu olutambi olwo lubaako tulukoleeza ne lugendako omuliro kati bwe tumala dukoleeza ne tukuba emmotoka ne tujjaasa enki endabirwamu oli nga tamanyi tuyinza ogipima mu jaamu era mu covid-19 awo nga yakayingira twakuba emmoloka ezo era mawulire ago mwagasaasaanya nnyo naye nga twali tetuli mu kamera okuvaayo kwaffe kyovulaba nga tubadde abantu abatasobola kwegaanika mu nuupu singa yali eyina obusobozi obutwegaana yali badde yatwegaana kubanga emanyi bye yatuyingizaamu emanyi kye twasobola okukola ne kye tusobola okukola bino byogera binako obukakafu obujulizi bwonna wakuba nti ndi kumpewo naye obujulizi bwonna weebuli kooti temulowooza nti kooti ekuvaako nga tekunoonyerezaako gye mbadde omusango ogwanzigulwako ne bannange tubadde ku musango gwa treason oba wali owagira mwami Kyagulanyi n'obulamu bwo bwonna to the extent you can even allege osobola okugamba nti yakukozesanga kye kyakuleetera okukyusa okwogera olulimi njagala okukuwa bulamu saagala owabye bantu Kyagulanyi nali muwagira naye siri muganda wa Kyagulanyi mbadde mufiiririra ne famire ye mbadde sikoma kumuwagira Kyagulanyi yali tayagadde na lunaku lumu nve ruzira ekyo nkiddiŋŋana tomanyi busungu Kyagulanyi bwe mulinaku tomanyi ye bwanninaku abadde tayagalangako olunaku nalumu nve ruzira ekyo teweerimba era kennyini abadde alinnya ntakira najja oluusi n'ateekawo ebyobufuzi bamuganya olulala n'antuukako naye namubuuza nkola ki gy'ogenda okukozesa ekisooka Kyagulanyi nali muwagira nga ndaba ali ku kkuba ettuufu yes twali ku kkuba ettuufu nze ekigenderwa kyange kyali kyakuggyako Museveni nga mukooye aluddeko emyaka 4 nga ndaba mbutuufu nange neetaaga nenyigire mu ddimu eryo nga mu bonna abaaliwaawo kubanga okuvaayo kwa Kyagulanyi kwampaliriza okubeera nga ffe twali badde olusi mu mipiira mu biduula waliwo okubaka kwakukkiriza emisango tewaaliwo kutukaka tewaaliwo nakutusuubiza ssente sirina 10 kye nafuna mu gavumenti nga bwondaba bwendi nkola mirimu gyange